yagenze kusuula egamba nti Teo akuniza empungu. Newankubadde ng'olutalo lwali lulabika ng'oluwanguddwa, kyokka waali wakyaliwo empungu mu byakolebwa ezaali zinnemye okuziba. Ezo nno Teo yezinzijuliza. Yajja wayiseewo ennaku 3 era yansanga neeganzise mu ntebe yange ey'olugalaamirizo nsoma empapula z'amawulire. Zonna zaali zoogera n'okutendereza obuwanguzi Kuubwa ne banne bwe baali batuuseeko olw'okusattulula ekibondo kya Kaggwa Ensonyi. Twalamusiganya mu ssanyu eritagambika era nga tumaze ne tutandika emboozi yaffe Kakuzi. Yannyumizanga bwe yali yasindikibwa ejjinja okuttaanya n'okumaliriza bye naleka ettayo. Yannyonnyolanga bwe kyamwanguyira okubega essimu n'amasannyalaze we byali biyingirira mu nju, wabula emidumu gy'amazzi ne gikalambira. Yakwana omulenzi eyali akola mu kitongole ky'ebyamasannyalaze. Oyo nno ye yamuyamba okugimulagirira n'okumuwa kapulaani akaali kalaga akafo amazzi we gaali gayinza okusibirwa, nti naye kabula kata ebintu abitabule, kubanga olunaku ekimanyiro ekigwa n'amenvu amasannyalaze n'essimu baabiraba mangu ne babisalako ku ssaawa endagaanye. Naye awaali wasibirwa amazzi ne wamubula, ate nga n'akapapula okwali pulaani takalaba, so nga mu nsawo mwe yeekukulanga ng'akanoonya kaalimu, kubanga mwe yakasanga enkeera yatandika okupapa n'okutuyana ng'alowooza nti ye yali agenda okuttatta n'entegeka zonna. Be yali nabo batandika okwesooza n'okumujunga era n'okumuyita amannya aga buli ngeri. Yatabukira ddala. Ddaaki omupoliisi gwe yawulira banne bayita Muzeeyi yamukwata ku mukono n'amuzza ku bbali era n'amugamba mu ddoboozi ery'ekizadde n'eddembe nti, muwala, tubula wano, ojjukira empolampola ekifo, tewali kikupapya. Ffenna mu biseera ebizibu tutera okwerabira. Ekifo kiriko we kyewagomye mu mmeeme eyo era bw'onoosiriikirira kijja kuvaayo. Naye yatuula okumuliraana n'akoleeza sigala we n'afuuweeta ng'alabika teyafiirayo ddala ku kabuguuta n'akaali katwetoolodde. Yeetunuulidde eri mu bbanga. Kino kyanogera okupapa kwa Teo eddagala, kubanga baatuulawo akaseera katono ekifo n'akijjukira era bagenda nga batambula mpolampola ne basiba amazzi. Naye ng'eddembe Muzeeyi lyakolamu buli kimu likulowoozesa nti ensi n'ebiseera byonna biriwo ku lulwe. Bwe baamala okusiba amazzi n'amukuutira nti, muwala, bw'otuukibwangako ekizibu topapanga, obeeranga mukkakkamu lw'olibiyitamu, naye bw'otolikola otyo ogenda kufa, muwala ojja kufa. Anti n'abo ab'edda baalugera nti tobugwira kibe oba tobukuta kibe nga totunnakikenenya ndoso. Emmundu ne bwe yavugiranga okumpi etya nga teyeesisiwala na mwono Muzeeyi, wabula okugamba obugambi nti leero n'oyo buggala atulikidde kumpi bulala. Muwala, bw'omala gaduma muwawa mu bintu nga bino, eyo ate gy'ogwira ku mulabe wo mu kifuba, tubeere wano ogwaffe guwedde. Eba n'amalaba n'atuyita, wabula oyo anaatutambaalira wano bwe tunaayambalagana naye. Agamba nti Teo yayongera okunnyumiza nga bw'atamanya nga nange neenyigira mu muyiggo okutuusa olwo lwennyini bwe yajja okundaba. Bwe yagenda ewa Kuubwa n'amutegeeza mu butongole ng'omulimu ogwamuweebwa bwe yali agutuukiriza, ne Kuubwa n'alyoka amufuuwa ebyandiko. Koye nti naye maama, oba leero nze nandizeewa nga ntegedde nga nze nakussa, mazima nange nandyesse. Konze nti ng'olwo lwonna kubanga nze gwe wandisoose okulaba afa. Koye nti nga bw'otobeera nyabo ng'omwana w'abandi wenna ofiira wennyini mbu simanyi mbu nze nkusse, simanya mbu amazzi nalema okufuna amazzi we gasibira n'enkotta. Konze nti kannaate ampita omwana nga nti nnyonka. Koye nti naye nga toli. Konze nti siri.
ko yenti kale ebyo bambi tubireke naye owasaddi oli wasaddi kale olaba wali ogenda n'okufa nga teweezaaliddeeyo ku kaana koze nti omanyi otya obanga ninayo akaana ko yenti waato kalinaase nga nakawulira dda naye nesunga nnyo embagayo koze nti nga nompasa teewo ko yenti era maama akanka kutema enkuyege essabo nnyabo nno ng'owasanze teewo waabwerera abakazi baba baweddeyo mu nsi olyoka owasenze koze nga ddala lwaki sikuwasa onzira muwala yakwana musajja yakwana ko yenti nze manyi toyinza kumpasa bakulaba batya nno nalaba ebigambo bigenda wala nenkyusa emboozi nga mubuuza ekyamugaananga okutambulira mu mmotoka yange nga tuli emitiyana yalonviira ku ntono nga nnyonnyola nti nga we yaweerezebwa emitiyana azuule obanga nayo abazigo baali bafulumizaayo ensimbi zaabwe ez'ebikwangala aba yakakolerayo ekiseera kitono n'afuna ekibaluwa kiro kitwala omunaku nga kimutegeeza nga abazigu bwe baali tebajja kumuttirawo wadde kuubwa wabula nga bwe baali bajja okuttanga buli muntu aweerezebwa okubabega okutuusa kuubwa naye lwalikoowa ne babavaako oba ne yetta era okulaga nti baali tebawena kyebava batwala omulambo gwa Rehema Teewo gye yali. Rehema ono yali mukwano nnyo gwa Teewo era nga ye yamusendasenda okuyingira obwambega baamutta kubanga yali avumbudde ekimu ku byama byabwe ebikulu kye yali ateekateeka okwanjulira abaamutuma. Bw'atyo nno ndi Teewo lumu bwe yalengera abakessi bakawenkene be yali amanyi mu busimbi n'atya nti singa bandaba naye baali bajja kulowooza nti nange ndi mbega banzite. Wabula ekyo tekyayamba nnyo kubanga era oluvannyuma baategeera nga tumanyiganye ne bagezaako okunzita. Ebyo bwe yabisirisa ate ne mubuuza ku by'okufa kwa Fiida ko ye nti oyo omukazi wattu yafa lwe bagamba olwannaganga kubanga ebintu ye bambi teyabiriimu. Abaamutta baali bagenderedde kutta mulenzi we muganzi we yekka naye Fiida n'abanga yasanze embwa naye n'abeera mu mmotoka y'emu omulenzi mu kiseera omutego bwe gwali gumasukira. Omulenzi oyo yali alyankanyiza ebya banne bwe batyo nabo kwe kumusibira ekikookolo ne bamujwetekako nti yali abaliddemu olukwe n'asissa munnaabwe. Ebyo olwagwa muggwaŋŋanda mu kutu n'alagira bamutte ne Fiida mukazi wattu kwe kulugenderamu. Yayongera okunnyonnyola nti no ng'omuwala bwe batambulanga ne Fiida bwe yamunyumiza ng'omulenzi oli bwe yasuusuutanga ennyo Fiida n'amulimba n'akatagga yamusuubiza okumuwasa amuzimbira edduuka. Ebisuula bitta abawala looza biba binene. Bwe amuzimbire edduuka amugulire emmotoka era amutwaleko n'emitala w'amayanja era ng'okusinziira ku ngeri omuvubuka gye yayiwayiwangamu ssente ng'era olakulowoozesereza ddala nti wakubituukiriza. Ebitta abawala n'obimanyi. Ngenda kukugulira emmotoka leero bwe batuuka ku mmotoka esooka okugerageranya ani agenda okugulira emmotoka. Nange ffe tulabye. Wabula ekyazaala obulwa ye Fiida okuvumbula ng'omulenzi yayita mu ye okusendasenda Rehema bamale bamutwale bamutte era ng'omulenzi alabika atandise okulalanga ne byasuubiza bifudde birooto. Wano Fiida we yatandikira okwagala okumukyawa naye ate ameze olubuto lwe n'ekirala ng'atya nti kamukyawa n'amanya nti ate yakuba enkyukira ng'obwange bukomye. Bw'atyo mbu naye kyeyava ajja ambuulire byonna annenenyeze ansabe musonyiwe naye n'ansanga nga sirinnyikako nkalubanga kikongo. Yali ateekateeka adde mbw'oba
na kukuuta kalevu ku ttaka akakuute naye ate awo we yafiira. Bwe namubuuza ku bibye eby'emubende yanziramu nga yenna amwenya nti ebyo tebyali bikulu nnyo, twagenda kubega eyo Hoima naye tuba tukomawo emmotoka yaffe ne bagisindirira amasasi bannange ne bafa nze ne mpona. Byebyo olinayo ekirala kyombuuza? Yasituka n'asiibula naye aba afuluma ate n'akoma ku mulyango n'akomawo nga bw'aŋŋamba nti mbadde ngenze tombuulidde nsonga kwe wasinziira obuteesiga Luvuuma. Yatuula nange olwo ne nsiriikiriramu okumala akaseera ne mwanukula. Namutegeeza nga bwe kitaava wala nnyo oba ku kintu kirala kyonna, wabula ku busongasonga bwe nagendanga nnondobamu wano ne wali. Ekintu kye nasookerako okwekenneenya y'engeri abalabe baffe gye baafunangamu ebyama ebyabasobozesanga okumanya bambega ne gye batumiddwa. Namanya nga bwe sikivumbule nja kubutaabutana bubutaabutanye Kabaka Singe n'okunzita banzite nga nkyamantaala sinnabaako kyenkola. Omwoyo gwange gwakakasiza ddala nga bwe waliwo omuntu mu kitongole eyabibawanga. Yali ateekwa kuba nga yeesigibwa nnyo, amanye ebyama gye bikukulirwa era atuukayo. Nawandiika olukalala lw'amannya gaabo be nateebereza okugwa mu kiti ekyo era ne ŋŋenda nga kendeeza okusinziira ku kunoonyereza kwange okutuusa lwe nasigazaawo eryakkuubwa Luvuuma n'ery'omulenzi omu eyakolanga ku rediyo. Wabula eryono nalijjako mangu bwe navumbula nga ebyama bya bambega byali tebiweerezebwa ku rediyo era nga talina na ngeri gy'asobola kubifunamu. Lino lyagoberera eryakkuubwa olwo n'ensigazaawo erya Luvuuma lyokka. Lumu Luvuuma ono emmeeme yange yamwesittalako nnyo lwe nasookera ddala okumulaba ate n'ebyaddirira ne bigiwagira. Yantandikiza kukumbuuza bintu ebyali binkwatako so si byakumbuuza mulimu gwe nali ŋŋenda okukola, okunazzaako okugeyengulanga abakozi be yali agundiridde nabo ku mulimu era n'okumbuulira abaali beetaagibwa n'ambuulira abaali bateesigibwa naye be navumbula oluvannyuma nga baali abamu ku bantu abaali abeesimbu, obumanyirivu, obukozi, amazima n'obwesigwa. Nanoonya ensonga kwe yali asinziira okunneesiga alyoka ambuulira ebyo byonna so nga nali mujja nga sigiraba. Bwe ntyo ne ndowooza nti yali ayagala kumpubisizaawo ku ntandikwa nkwate ekisinde ekikyamu oba nti yalina kyabikkirira kyatayagala mmanye. Naye obanga ebyo bye byali ebigendererwa bye, ekyeso yali ateese kyankaaga kubanga sinze nali omuntu gwe yali asobola okuwugulaza atyo. Nayongera okubuusabuusa bwe namulaba ekiro kubanga ye yali yeddala ng'amagamaga yebbirira ava mu ofiisi ya Kkuubwa ekiro. Tewali nsonga emukozesa ekyo kubanga yali asobola okuyingira obutereevu mu ofiisi eyo ekiseera kyonna n'ajjamu ky'ayagala nga tewali amukubye ku mukono. Ate n'ekirala ebintu ebisinga nga bimuli mu mutwe. Okwo nno bwe nagattako lwe yakwasa omuntu ekintu ekiro n'enkakasiza ddala nga ye yali atutundira ddala era ng'osanga namulaba yebbirira yali ava kusomola byama bya Kkuubwa oluusi byeyeekoleranga yekka. Bwe ntyo kye nava nsooka okumubuzaabuza nga sinnasitula lwe natumibwa e Masaka era omutego gwange ne gubakwasa bulungi. Nannyonnyola Teewo ebyantuukako mu lugendo olwo. Bwe nabimala n'ambuuza kye nali ŋŋenda okukolera Luvuuma. Namutegeeza nga bwe saakirina kubanga nalowoozanga ebibonerezo eby'okumenyeka amagulu n'obulumi eby'okubeera ku kitanda nga teyeesobola ebbanga eggwanvu n'ekyokweraliikirira nti osanga bye yakola bivumbulwa byali bimumala. Twasiriikirira okutuusa Teewo lwe yassa ekikowe ne tusiibulagana naye nga tumaze okukkiriziganya emimwa tugitungire ku ekyo. Waliwo akayitawo wiikisi 3 kasookedde tugumbulula mabazigu. Kkuubwa n'atugabula ekijjulo makeke ekyaliko kumpi buli kiriibwa n'ekinywebwa kyonna.
buli omu yalya n'anywa n'asindisa bigere era ku kijjulo okwo bannange kwe bansabira mbannyonnyole engeri gye nazuulamu ng'abakukuna be baali beenyigira mu kujingirira ensimbi okubba emmotoka n'okutemula abantu. Nabanyumizanga ogeraasi buyita kuli ng'ebirowoozo bye byesengeka nga bw'olaba amakkowe g'olujegere okutuusa lwe bye byesonamu ekifaananyi ekirambulukufu era ne mbategeeza nga bwe nazuula mu biwandiiko ng'ensimbi empya enjinge oluusi ezaabangako obuwunga zaateranga kuseerulizibwa mu bibuga omwali amatabi ga kukuna amanene okuggyako ery'Embaale. Navumbule era nga kumpi buli awaanyagibwanga emmotoka walabibwangawo abantu abakukuna. Emmeme yange yakukunula mu bisegguusi byayo eky'olupapula olw'ensimbi enjingi lwe navungisa fiida teewa amalaalusanga ewange alumbuuzeeko. Ebyo n'obuntuntu obulala bwe nagendanga nsolooleza byandowoozesa nti osanga kukuna be baali beenyigira mu bikolwa bino oba okuyamba n'okuwagira ku babikola. Natetenkanya wemba ntandikira nga sirabawo okutuusa lumu ebirowoozo lwe byakuba ku Mbaale kubanga saalaba nsonga eziyiza nsimbi njingirire kusangibwayo ate ng'eriyo ettabi lya kukuna gaggadde okuggyako nga baalina kye baali beekengera bwe kizuukayo kyandibawendulira bambega bwe batyo ne beekuulira akabazzi kugulu. Nayongera okubanyumiza nga bwe nagenda Embaale ng'ebirowoozo byange bigwiriridde olubege ku kukuna era nga buli kyenkola n'okunoonyereza kigenderera kunyweza ndowooza yange era n'okubasiiga omusango. Wabula ne kimbuukako kubanga buli we nakubanga omutwe oba okusenseza ennyindo oba okukunkumula okutu mu bintu byabwe nga binfaananira okuba ebigolokofu era kaabula kata kyekubiira ow'entandikwa ansubye ekyantwala. Mba ntandise okuterebuka n'okulowooza nti emmeeme yange yannimba nina kuddayo Kampala ntandike buto Lugaba ateraba bwansuula kuyiiya mu ngalo. Nabanyumizanga bwe twamanyagana ne yiiya eky'okumuziyiza okuddako ewaabwe obusawo obw'obuwunga n'ebipapula ebyalimu ettondo lya bwino ow'erangi ng'ebeera ku lupapula lw'essiringi 10 eryali ku kasawo akamu n'essaawa eyo enkessi. Nababulira bye nakola okutuusiza ddala lwe nazuula ekyuma era n'ebyaddirira era nga bwe natya okuleka yiiya Embaale nga mmanyi wakutta ng'abaamusooka ng'omugaso gwe guwedde. Nabannyonnyola enteekateeka ennungi abakukuna gye baalina naye ng'ate ye yannyamba okuvumbulwa okutuusa kumpi ku nkomerero era nga singa saalonda kapapula mu kasenge omwali ekyuma ate n'enzuula nga n'emmotoka ezannondoolanga n'okugezaako okunzita mwabangamu abakukuna sandikiriza nga ne Bakalyan Sons baali kowe mu lujegere lwa kukuna. Tewaaliwo ttabi lya kukuna likolagana butereevu na kitebe kikulu oba wadde n'ettabi eddala okuggyako nga liyise mu kampuni eyalisikirizanga era eyabeeranga mu kibuga mwe liri. Ekyokulabirako Kalya & Sons Embaale be bakolagananga ne Lukungiri Farmers Embalala ate bo ne bakolagana ne Sango Stores ab'e Masaka. Bano be bakolagananga ne Nakivubo Traders ab'e Kampala ate bo ne bakolagana ne Bukungiri Company Limited ab'e Jinja. Nga bwe nagambye nti buli emu ku kampuni zino ye yakolagananga n'ettabi lya kukuna ery'omu kibuga kyayo. Wabula nali sinakizuula nti Kalya & Sons n'abalala be baali beegattira ku Jinja ekintu kiryoke kyedomole. Navumbula era nga lyali ttabi lya Nakivubo Traders eryaweereza yiiya Embaale. Bwe namala okuzuula ensimbi gye zaali zikolerwa n'abaali bazikola nga neefunyirira ku gwa kuvumbula baali babba mmotoka. Muli nali nkakasiza ddala nga bakukuna bano be baali bakikola oba okuyamba ku balala newankubadde nga saalina bujulizi bumala. Nateebereza era ng'emmotoka zaali zitwalibwa ku ludda lw'e Masaka
oba embalala kubanga emmotoka yatwawukanirako ensangi bwe bantuulirako mu mmotoka yange ate gye nabuukamu mu bbuutu neragere ye Masaka kwebyo kwe nagattira ebirala bye nalobanga mu batuuze baayo namanya nga nali sisobola kutomera kukuna butereevu nenzuula ekintu kino olw'okubanga baali bakolera mabega wa birindirizo bya kampuni endala nga tebasobola kukyerambikamu kwewendulira bambega bwentyo kyenava nange nsalawo okukinoonyereza mu kampuni endala. Nasalawo okukolera mu kampuni zikola ku bya mmotoka kubanga eyo gye nasuubira okusanga obujulizi era nennonda Masaka kubanga akatundu akakapapula k'Ennajja Embaale mu kasenge omwali ekyuma kaaliko kuna ma ebigambo bye nateebereza okutegeeza nti kokuna Masaka ate nenkubira ddala ku mubiri. Nali nkyabuliddwa aw'okutandikira yiiya nanjuna bwe yansaba mbakyalire ekyanviiramu okufuna mwannyina w'omuwala bwe baasulanga. Nalonda Sango Stores kubanga nali maze okubega kampuni zonna ez'omu Masaka ezaali zikola ku by'emmotoka yo nensingiramu essuubi. Nakolera ekiseera kitono nengwa ku kyantwala. Olwali olwo bakukuna ne baleeta emmotoka yaabwe tugiseemu waya z'amasannyalaze endala kubanga ezaalimu zaali zibateganya nnyo. Bateranga okutuleetera emmotoka zaabwe tuzikoleko ku by'amasannyalaze ng'omukozi waabwe alinamu emirimu egimu ate nga guno gwetaagibwa bunnambiro. Nze nalina obumanyirivu mu by'amasannyalaze bwe ntyo nga nze nzikolako n'emmotoka eno yali yeetaagibwa bukubirire naye ebyembi nga tetulina waya zaayo mu kiseera ekyo. Kagireeta yalagira ntwalibwe ewaabwe nzije waya mu mmotoka yonna eriyo ey'ekika kyekimu n'eno nzije nziseemu. Twagenda naye waya z'emmotoka gye baasooka okuleeta ne ziba nga nkadde nnyo. Nabuuza obanga waliyo emmotoka endala ey'ekika ekyo gye baba baleeta. Omuvubuka bwe twajja yalagira enezibweyo ate baleete endala era ne bakikola. Wabula bwe nagiraba omutima gwange ne gumbuukamu entunnunsi bbiri kubanga ye yali mmotoka ya muliraanwa wange eyattibwa omulambo gwe gumale gusuulibwe mu kkubo. Emmotoka ate yo neebula. Emmotoka eno nali ngimanyi bulungi ddala kubanga nali nkoze ku ttaala zaayo n'okugitambuliramu emirundi egiwerako. Ekiniga kyali kitandise okuntuliza tekyaŋŋanya kugiggyamu waya bwe ntyo neekwasa ensonga emu nensaba baleeteyo endala kubanga omuvubuka yali antegeezezza nga wansi gye baaziggyanga bwe waliyo emmotoka nnyingi nnyo kumpi eza buli kika ate ekiganzi. Eyo nno gye baazikoleranga n'okuzifuuyirako langi era n'okuziddaabiriza nga kibadde kyetaagisa. Saamubuuza bingi nga ntya okulabika nga waliriza okumanya ebisingawo n'ekirala nga byonna bifuuse bisasalala. Baleeta emmotoka ey'okusatu mwe najja waya ezaddaabiriza eri. Ebingi bye nalaba ne bye nawulira ku lunaku olwo bye byandowoozesa nti abazigu bano lwe baatugoberera mu mmotoka ne yiiya nga tuva mu bakadde be bwe batabanga baali baagala kunyaga mmotoka baali baagala kunsirisiza ddala emirembe gyonna. Ebyo bye nalaba bizikirire nange. Omukulu anyumya n'agamba nti nabanyumiza era nga bwe nali nteekateeka okuva e Masaka omufu amalanzijeyo Kannagguluba. Nali maze ebbanga ddeneko nga mmanyi ng'abamu ku bantu baffe bwe baali basibwa amazzi naye nga simanyi ttambiro gye riri okutuusa omulambo ogwasuulibwa e Masaka okumpi ne we nnali nsula lwe gwandagirirayo olw'akapapula okwali Jinja ate n'akasooto k'ettaka ke nalonda awaali omufu n'ebyava mu kulikebera. Okugenda kwange e Jinja bye nakola n'ebyantuukako era ebyankakasa ng'ettambiro gye lyali eyo. Kwebyo kwe nagatta eby'e Kampala n'ekyantwala okukolera mu Bannakivubo Traders kubanga nali nzudde nga baali kowe mu lujegere lwa Kokona. Nabanyumiza ekyampaliriza okubba ekyuma
nga kwali kuziyiza matabi ga kokuna kuwuliziganya na kitebe ng'essimu zisaliddwa era nga kyekyali kijja okuyamba okuzuula ssenkulu wa kampuni eyo ate akwatibwe ng'ali ddala ku kituli ky'okutemula n'amazzi. Ebirala baali babimanyi okuggyako eky'obutabeera na kifaananyi kyange mu fayiro za lukale nga ngenderera omuntu yenna aleme kukikoppolola n'akiwa abazigu. Era n'ekyabakulu bakukuna okutya ennyo okuvumbulwa ne baziyiza enkolagana okubaawo wakati w'abambega baabwe ab'amatabi nga bwe byannyamba ennyo obutavumbulwa. Bwe nasirisa ebyo ne nsirika. Awo omuntu omu bwe yabuuliza ekigambo kukuna kye kyali kitegeeza, saamwanukula nakyukira kuubwa eyamubuulira nga bwe kyali kitegeeza. Kyali kitegeeza nti kufa na kuwona. Kukuna kufa na kuwona, mwekyava kufa na kuwona. Nayanjulira bannange nganze omulimu gwange bwe nali ngumaliriza nga nteekateeka okuddayo ku nnoni. Baleekanira waggulu nti nedda. Nalaba Teo nga awunjulula amaaso okuganzijjako era nga agasangulirira. Ekijjulo kyaggwa obudde buyise era abantu ne batandika okusiibula mu bibinja ne kinnoomu. Mbasiibula kubwa nanziza ku bbali nanneebaza nga bw'agamba nti omanyi Edmond, simanyi musajjawo owokubiri kye nandikoze singa tewatwegattako. Mba mwanukula n'ayongera nti ebyo nga tubitadde ku bbali bujja weewasiza ono omuwala. Bujja omwewasiza. Okusooka omuwala alabika bulungi, wampisa, mukozi nnyo ataakwagala. Kubanga sirabanga muntu gwe yeewa nakweyabiza oba n'okwogerako ennyo nga ggwe. Ate yantegeezezza n'okuntegeeza nga bw'ayagala okumala omulimu anoonye omusajja afumbirwe naye abeeko amaka agage era obanga Mukama amusaasidde azaleyo ne kukaana. Konze nti olwo ate nfuuke mukoddomiwo oba mwana? Omanyi nganze bulijjo ndowooza nti Teo muwala wa Kuubwa era ng'ekyo kye kyampaliriza n'okumweyambisa lwe nakuba luvuuma amagulu nga mmanyi tewali mu poliisi yandiyinzizza kwetantala kuyimiriza motoka ya Kuubwa nga muwala we yagivuga. Wabula ne kimbuukako kubanga wano Kuubwa we yambikkulirira ekyama nga Teo bw'ataali muwala we naye mbega nti nno eky'okuyitingana kitaawe n'omwana bakikola kuwubisa balabe ku byankolagana yaabwe. Neewuunya nnyo ekintu kino era ne mbajjirako enkoofiira olw'engeri ekyama kyabwe gye kyakuumwamu okutuusiza ddala ku nkomerero, songa ekya Teo okuba mbega nali nakivumbula dda newankubadde bakukutanga nga balowooza sikimanyi. Nasiibula naye mba ntuuka mu lujja Kuubwa nandagiriza ng'ali ku lubalaza nti Edmond, byenkugambye tobigayaalira, biseemu amaanyi, nze ngenda n'okubeera kalabalaba ku mukolo. Koze nti Tomu obadde ki? Gwe bintu ng'obitaddemu bulala ebbugumu oyagala omuntu nanga mbege. Munnange yayingira ng'agenda aseka nnyo nange n'ensooyooya ndage ewange. Bwe natuuka eka ebirowoozo ne bitandika okwesendulula nga neebuuza gwe mba mpasa ku Teo ne yiiya. Mba sinnasalawo otulo ne tuntwala ebyo ne bigira nga biggweeraawo. Nali nsoma olupapula lw'amawulire Alfagiri nga wayiseewo ennaku n'enziguka ku mutwe ogwali gusoma nti ensi enessa ku kikkowe era ne wansi waagwo nga wawandiikiddwawo ebigambo bino: Muggwaŋŋanda ne bakafulu banne 6 ababadde beefudde koko mu kutemula abantu, okubba emmotoka n'okujingirira ensimbi. Ogw'obutemu gw'abamezze ne basalirwa gwa kuwanikibwa kalabba, ate n'abalala nga mulimu n'abakazi ne baligibwa okuva ku myaka 7 okutuusa ku mayisa. Omulamuzi yatendereza nnyo omukulu w'ekitongole ky'abambega eky'enjawulo ekikoze ku musango guno olw'obuvumu, obumalirivu, obutetenkanya n'amagezi byeraze okufufuggaza bakafulu bano. Awo ebigambo we byakoma.
Bwe tutyo nno bwe twaseseggula ne tusiguukulula n'okwererawo ddala kukuna kubanga nategeezebwanga n'abampembe abaali mu matabi ekitimba ekyayoola mu ggwanganda bwe kitaabataliza. Era bye nakola byayamba nnyo mu kutebenkeza abaapuluka be baali bagamba bannamukisa wayitawo ekiseera kitono kubwa n'aweebwa ekitiibwa era n'akuzibwa ne ku mulimu. Gw'olimanya ky'olimpa naye nga gwe omuzimu gwa Kasooba ngumaze.